Wecha kalile Manisuru olifola bakati goyita dictator yakiriya linga ebivulu byo yemo nange tunakugamba kifa abali mu struggle olaba ne president waffe Bobi Wine ebya URA ebiganyo mukuru yawandika amabaluwa bamute atete mumujjukira ku motoka ya bullet proof ebbaluwa ya linkinga mubyerabidde omusajja omu yayimba akayimba kagenda bwe kati kibuyaga kali tikule nyumba loli manye ekiri munda kati akayimba nno kakyuka mu ku mulembe guno era kagenda bwe kati nti olunaku lwoli kozesa ku bwongo lwoli manya abalya munda lwoli tegeera abalya mu lulimene mu luzise bwe kasitoli kirizo obwongo bwo kufankisoninga ebintu ojja kubiraba nganze twawukana mu because tokiriza bwongo bwo kufankisoninga naye njagala kubuuza dikiteta gwe mwagala okujja mu ntebe yakiri yalinga bimulemaganye nabyo mu government mumujjukire ku baluwa ya linking ya URA n'omwana eyagita eyagirinkinga ne bamugoba nga Museveni yennyini akiri yalinga moroka ya Bobi Wine emisolo mubijjukira bulungi ye Bobi Wine tasobola kuvaayo kubanyonyola ku ebyo ekyokubiri mumanyi nannyini Lugogo Cricket Oval yani Manisuru ayinza okubalaga ku booking ne payment ya Lugogo Cricket Oval ebintu bya order from above bano baana beeka bazanyira masowani baana beeka bazanyira masowani bwengo omusiru osamala dikiteta abakirize mu kisaawe kye mubulira abantu enjiri egenda okumumamula mu bukulembeze dikiteta omanyi nannyini Lugogo Cricket Oval nkaze mu luzungu. Do you know the ownership and the management of Lugogo Cricket Oval? Lewa ndege buli basiru dikiteta akukirize okolere mu kifo kye ekyo kifo mumanyi ani nannyini kyo mumanyi ani nannyini kyo. Can Manisuru prove us with the payment and the booking of that place? Mane ye enemye mie. Kwata mukatono. Gwayagala okugenda ebweru emirimu gigi ne gitambulirawo. Twetaaga abawala n'abalenzi okugenda okukola mu fast foods company. Ngabo olaba Cafe Javazi oba KFC. Mugenda kuweereza bantu, mugenda kuwaniriza bantu, mugenda kuwoza bintu. Kola ngaba waiter na ba waitress. Salala atandikira ku milioni 1.7 paka ku milioni 2.3. Esente zoteekamu nga visa ekuli mu ngalo okuva ku myaka 21 paka emyaka 38 oluzungu obomanyi oba tomanyi oba passport gino oba toyina jangu okole interviews wetwalire omukisa gwo tunoonyeko ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 kinana munya oba noti 7 mukaga nya 17 45 27 bakusuza bakulisa bakujjanjaba bantu nakuloli tegeera nti opposition ya Uganda muzanyo gwa government kwekuumira mu buyinza Oliva mbyo bufuzo ogenda okola ebigatta ku bulamu bwo era otegeere nti n'enkyukakyuka gy'onoonya eri mikono gyo olunaku lw'olitegeera nti opposition eyamba ku government kutambuza mirimu gyayo lunaku lw'olyebuuza ebibuuzo bino wammanga nti akugamba nti ensi ebulidinga akuyita atya mu kisaawe kya dikiteta ng'ogenda na kumusasulira embwa zaabwe zoogera zikukkiriza zitya okuteekawo akatuuti okukuŋŋaanya abantu ozikonjere mu gavumenti yaazo olw'omutwe gwe gujja kuba gutandise okukola omuntu eyeeyita omuyeekera ne mu gavumenti embi mutegeka butya bivulu okuyoola mu bannayuganda ssente era nga dikiteta akukkiriza akuwe n'obukuumi okole ebyo ne bantu mmwe oba temwayonka bulungi oba simanyi dikiteta yakiri yalinga ebivulu byammwe dikiteta abakkirize mumukonjerere mu kisaawe kye dikiteta abawa obukuumi mukole ssente musolooze obukadde 3 mu gavumenti ebulidinga Katonda wange oba nze nalya mutwe gwangege oba baba wa mmere kiba na Uganda njimma abaana bange kubanga nze nina abantu benda banga bawumba tutu wano tewali opposition situlagoli situinogu Dokita Kiza byesija aliliddawa bana bali mbijepere bali mu bivulu bubagenda kujja ku Museveni mu kisaawe kye nga yabakiri yalinze ebiganye mu URA yakube simu nti oyo mumute bana bazanyira masepiki bali mu lujja gwe goberera bakukwata ofire mu komera as long as Aliana Sebunya is happy madam sikumanyi katutonesi bako mukwana zensala zobogenda nazo this business of okwesiba ku bantu mbukakati mbonfaako wakapa sente meka ate tonzijako kamalize ensonga zange mmanyi omukono gwo muwaavu Aliana omwagala nnyo omwagala obadde oteesa otya ajati Aliana bobo njagala basabira neno dduwa Aliana soko gye waleeno wewanike waneeno junior kuwanike nza mbasabire ku dduwa ate kikingo simagira
Junior dwate bagisagiramu Ariana oli ludda wajangu anti nenze ndi serious Junior netese nenze kuya anti Ariana ajje Junior tewebaka ndi serious mu bintu bino eja mutuukako sabiranze kale wanike emikono tutanike n'abali mu comment awo a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma anta alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya Allahu ma bayna aydihim wa la khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ya Allah tukusaba Junior ne Ariana Sebunya obakolemere mukwano gwawe obagirewo abajjonkezi obagirewo ab'ensalwa ab'omutima omubi abatayagaliza obakingiriza ebise bibi obakingiriza omulabi yenna buli we batambulira ya Allah bagire shaitani ababe ebise bibaabo Junior nga Junior ava mu nyumba nga kera agenda kola ya Allah sawa mukulembere Ariana Sebunya ya Allah naye tukusaba mukulembere naye babeerewo mu buli mbeera yonna gamba amin emirundi esatu amin amin amina kiwedde nze nzaala bankima kyobula nze nkwagala nnyo Junior wamma banange bankima bannagawa bannakwago katamanyi kange ke katamala emirundi Yusufu Janna Nalukwago Nagawa Sadati Kibalama bannange alanga wabuyinza nga lwaki sikusabira dduwa naye Junior wangi naye kakasa nti omwana abende omwagala abako nakulabye ng'obasuubiza enkoko abako nalabye bali basatu naye beesomba buli lunaku kati abo balala buli lunaku